أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. Atenderezebwa Allah amatenda amalungi. Buli bwe twogera ekigambo ekyo abamu tetukimanya, naye tuba tutegeeza omusiraamu wandibadde nti alhamdulillah ku buli kyengera Allah kyakuwa. Allah ayinza okukuwa ebyengera nga tobiraba, naye lwakeera n'ajjako kimu oba n'akikendeeza lw'omanya nti kyamaanyi. Allah akuwa ekyengera ky'obulamu, otunuulire banno abatandika okubeera nga bakebejja emmere gye banaalya. Allah n'akuwa ekyengera ky'okusula, otunuulire banno abalina we batasula, abatalina we basula. Allah n'akuwa ekyengera ky'ekyokulya, tunuleko ku balina enjala. Allah n'akuwa ekyengera ky'emikwano, tunuleko omusajja awangaala ng'ali omu mu nnyumba, talina baana, talina mukyala, talina entertainment, ng'awangaala mu kazinga kake. Abooluganda tusaba Allah ow'ekitiibwa atusobosezza okubeera ku platform eno eya Al-Hidayah, ayongere ogituwangaaliza era atuweera abagikolako n'abagiteekamu ssente emirembe n'essanyu. Olwaleero njagala okubeera nga mbajjukiza abasiraamu abatulaba, mikwano gyaffe, baganda baffe, ensonga enkulu ennyo Allah gye yatuwa gye tubuusa amaaso, ensonga y'okuwa omuntu chance ey'okubiri singa aba akusobezza mu bulamu bwaffe bwe tutambula, mu mbeera zaffe ze tukola. Tulina mikwano gyaffe be tuwangaala nabo mu bizinesi, tulina baganda baffe be tuwangaala nabo mu Luganda, tulina baganda baffe be tuwangaala nabo mu mirimo, tulina baganda baffe be tuwangaala nabo mu ntambula, tulina mikwano gyaffe gye tukolagana nagyo mu buli mbeera yonna. Naye ebiseera ebisinga buli wajjawo ekintu ekitabula, wallahi mu kifo ky'okubeera ng'otunuulira bino ebirungi bye mubaddeko wakati awo, n'obeera nga gwe okwata bikwate nga nti oyo ankosezza sikyayagala. Njagala mu ddakiika zaffe zino 3 tutunuleko mu Qur'an, tuggyemu ebintu bya mirundi giringa 4 oba 3, then tutunuleko ne mu hadisi za nabbi 2, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ekyokuyiga mu kyo. Ekigambo ekisooka nabadde nkyogerako ne mu nnaku ezo, ti Allah subhanahu wa ta'ala alina obusobozi obuzikiriza buli kintu wayagalidde, buli we kimunakuwalizza oba buli bwe kikoze ensobi. Naye incidents zino 3 bw'ozitunulako mu Qur'an zikuwa ekyokuyiga mu bantu b'otambula nabo. Incidents esooka, Allah ow'ekitiibwa bwe yali atunyumiza engeri gye yatondamu ffe abantu, omuntu eyasookera ddala jjajjaffe Adamu, yasooka n'agambako malayika kuba ze zaatusookawo. Naga nti wa idh qulna lil malaikati, Allah aga nti mujjukire lwe nagamba malayika, nabbi bw'agamba ategeeze ffe, inni jaa'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi omusigire wange anaabeerawo, ensi eno etambule. Allah nga ayisa mu ffe ne tulabirira ebitonde ebirala. Malayika ezaaliwo zaasooka ne ziga nti ya rabbi Allah, atajalu fiha man yufsidu fiha, mu nsi muno ogenda kuteekamu abanabba, abanaayenda, abanaavuma bannaabwe, abanatta bannaabwe. Naga nti wayasfiku ddima, ne bayiwa n'emisaayi egy'abannaabwe. Allah yagaa nti kala inni a'lamu ma la ta'lamun, yaddamba malayika naga nti nze ngenda kukola mmwe ekyo kye mutamanyi. Process eyo neekolebwa neetuuka ku final yaayo. Bwetuuka ku final, Allah subhanahu wa ta'ala yayagala okuwa omuntu ono ekitiibwa. Faqal wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, Allah n'agamba malayika nti kale mwenna bwe mutuuse buli muntu avunnamire, buli omu avunnamire Adamu. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala awo yafunawo incidences 2, fasajadu, bonna bavunnama abaali awo, illa Iblis aba. Iblis neega nti nze sijja kuvunnamawo. Mu aya endala Allah abuuza
nti ma nahaka an asjuda lima khalaqtu biyadayya waye Ibilisi andi kiki ekikuganya okuvunamira ekyo kyentonze n'emikono gyange kuba n'obuyinza bwange. Ibilisi yagamba Allah ana khairu minhu, oyo gwotonze bwotyo nze musinga, newe ensonga zaayo khalaqtani min narin, nze wantonda mu muliro, wala khalaqtahu min tinin, ate ye wuyo omutonze mu bitakataka. Ganti Ibilisi yagaana okuvunama kukakkanya muntu nga gwe munno gwowangaala naye oyinza okuba nga gwe amuwa ekyokulya Allah kwayisiza. Mukyala mukozi ali waka, mukozi ali mu dduuka, muganda wo Allah kwayisiza, mukwano gwo ayisiza ku gwe Allah, najja akunyiizaayo kakunyiizizza, n'osooka obikuŋŋaanya bw'oti n'oga nti omuyaye ono embeera gye tuwangaala nze. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuwulira ebigambo ebyo yagaa nti fakhruju minha, oba nno weepankapanka musajja gwe oba Ibilisi oba weepanka va wano genda, fa innaka rajim, okolimiddwa, ojja kubeerako ekikolimo kyange, ojja kubeera nga toliko kusaasira kwange. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno abaddu ba Allah kyenjagala tufunemu, Ibilisi bwetuuka we yatuuka yamanya egenda kubeera mu miguwa egisussa amaanyi, kyeva egamba Allah nti fa anzirni ila yaumi yub'athun, Allah wange nkusaba ompeeyo chance ey'okubiri onnindiikirize, nzikirize ombonereza, naye ntwala mpaka kiyama lwerituuka. Wano Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwe yagaa nti fa innaka minal munzarin, kakati olindiikirizibwa. Tegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ekitonde ekisinga okubeera nga kyajema mu duniya ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yakiwa chance ey'okubiri n'atakibonerezaawo n'akirinda kiyama. Incidence eyo esooka. Mu incidence ey'okubiri njagala bwe tunaatumaliriza okusamarayizinga tubeemu ekituyiga mu bulamu bwaffe n'abantu baffe betuwangaala nabo. Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutonda Adamu yamuwa ekifo w'alina okuwangaalira, n'alaba nga kyekijja okusaana Adamu, n'amuteerawo ebyokulya ebyokunywa, n'amuteerawo n'omubeezi we Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu incidence eyo n'agaa nti wa idh qulna li Adam, twagamba Adamu iskun anta wa zawjuka aljanna, muwangaalire mu nnimiro eyo, muwangaalire mu kifo ekyo kyembawadde, muwangaalire mu makarri ago gemuli nga muli, faqulu minha, mulye ebiri mu nnimiro, ragadan, mweyagale, munyirire, musanyuke, naye wala taqraba hadhihi shajara, mbeewaza omuti ogwo gwo temugulya, mu bye mulya kino temukirya. Ibilisi oli gwe baasaasira awaasooka ne bamuwa akaseera, Allah ga nti fa adhallahuma shaitaanu anha, Mungu n'abajja fa akhrajahuma mimma kana fihi, n'abajjaku Allah kye yali abaziizizza. Era Allah kyava abuuza nti ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ashajara, tyabaye Adamu ne mukyalawo omuti ogwo swagubaziizaako. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yalina obusobozi obukwata abantu bano, either n'abattirawo, either n'abookerawo. Naye mu incidence endala Allah agaa nti fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin, Adamu yayogera ebigambo ewa Allah we, fataaba alayhi, Allah n'amuwa chance ey'okubiri. Bigambo ki? Rabbana zalamna anfusana, baga nti Allah tulyazaamaanyiza omwoyo gwaffe, wa illam taghfir lana wa tarhamna, bw'otatuteekako okusaasirako nakusiimako, lanakunanna min alkhasirin, tugenda kuba tufaafaganiddwa Allah tetulina gye tudda. Awakubiri mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atulaga ebifo wasobola okubeera nga yandibadde abonereza n'asaasira. Incidence ey'okusatu, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekitonde ekyekuluntaza ne kituuka ku ddaala erisembayo ne kigaa nti ana rabbukumul a'la. Firaun bwe yafuga n'afuga ng'abakulembeze bwe bali, waliwo ne yagamba nti nze I don't think nti nja kubonerezebwa, nti bwe naagenda ne ku kiyama eyo nja kusooka mbuuze Mungu nti amanyi gwali ompadde eri mu nsi wakito gakola ki. Abamu boogera ebigambo taliya ne beepankapanka,
omu afuna akasente naga nti anze Mungu n'okumusaba ate nkyamusaba mwagaza akiriziki nnyina bw'aba n'abaana abangi ngala buli dunia yonna agiina. Kakati ne Firauna yatuuka ku ddaala eriga nti ana rabbukumul a'la, yatuuka n'okugamba Haamaana nti ya Haamaana abdili saraha, owaaya Haamaana nkolerayo akasolya la'alli attali'u ila ilahi Musa, oba oli awo nninnya n'entuuka kuono Musa gwaga nti Katonda wa inni la adhunnuhu kadhiba, nenze mmanyi nti Musa bye byayogera alimba. Allah yalina obuyinza obukwata Firaawo ne munne Amaana bwe baali bepankapanka n'abayiira ettaka n'abagira, naye yawa chansi Firaawo n'asooka ategeere. Bwe yamutumira Musa alayhi salatu wassalam, laba ebigambo bye yamugamba nti idhhab ila Firauna innahu tagha, genda owa Faraawo wallahi asusse bwe yandikomye. Naye Musa bw'otuuka wa Faraawo mugambe ekigambo kino, faqula lahu qawlan layyina, mugambo obugambo obusendeekerevu obuyingira omutima, la'allahu yatadhakkar, oba oli awo ayinza okujjukira nti waliyo Mungu we, awo yakhsha, oba n'atya Mungu we. Ng'omwana yasizza ekikopo, omwana wewaka ayambako ewaka omwana omuwala gwe waleseewo, byonna bibakolera, n'akeera ku makya n'afumba kacaayi, n'ayoza engoye, n'awaata, n'alabirira abaana, n'asiimula eddiiro, n'asiimula ekisenge, buli kimu kyonna. Wallahi n'ayasa ekikopo n'oga nti ya Rabbi, eno embwa eno Mungu yagituleetera kikemo kikolimo. Omukyala muwangaala ne muwangaala, n'akunyizaayo akantu aka ate nga kayinza okuba nga katuufu, n'omugulira ekirabo n'okituusa n'akyandamayininga, n'oga nti wallahi omuntu gw'olabika oli sitaani, siriddamu kuleeta. Ebigambo ebyo buli bw'obisembeza mu mutima n'otunula mu Qur'an, mpoomu nnyo, eyina ebintu byetuyigiriza. Ntera obbaga nti kontenti ya Qur'an erimu byafaayo na bigambo bitunyumikiriza ku baakulembera, bitundu 75 ku buli 100 bwe bitambula bito mu Qur'an. Incidence ey'okuna, njagala ebigambo ebyo bwe tuba tubyogera tunuulira aya nga bwe zaagwawo, relating aya ezo zireete mu bulamu buno bwaffe. Okumanya Allah wa kisa nnyo, atunyumiza n'ebikwatagana ku butali butonde bw'abantu mu bitonde ebirala, kubanga Allah yagaa nti wama min dabatin fil ardi illa umamun amthalukum, buli ebitambula ku nsi, buli ebyewalula ku nsi birina obulamu obufaanaganira ddala n'obwammwe. Era ate tekakutanda n'osanga embwa ng'etambula oba ng'eri ku kitonde ku mbwa ginne waayo zitambula ziringa ezigira, n'oga nti zino zikola ki, oyinza osanga zinyumyamu emboozi y'obuwangaazi, emboozi y'okutwala obudde, gwe ng'okwata ekiyinja ng'ogikuba ng'obulumi bugyeyongera. Oyinza okusanga ekiwuka tekikulumye, oyina possibility ekigoba ne kifuluma ne kigenda, n'osooka okwata eggatta eddene n'ogirisimba pa. Allah subhanahu wa ta'ala bingi byatunyumiza ebikwatagana ku life eyaffe ne life ey'ebigundi ebituliraanye. Mu byo kanfuneyo incidence emu etuwa ekyokuyiga nti omusiraamu yenna wallahi buli bw'obeera n'obusobozi obusonyiwa okuwa chance ey'okubiri munno gimuwe. Omulungi Sulaiman alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mbye yamuwa obukufuzi obusinga okubeera obwali obw'amaanyi mu dunia. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eriyo sahaba yajja n'abeera nga muga nti nsabira nfuna obufuzi obufaanaganako ng'obwa Sulaiman. Namuga nti ya Sulaiman, obufuzi obwo ye Allah yabumuwanga bweyawulidde bubwe. Naye Sulaiman alayhi salatu wassalam, Allah mu bye yatunyumizaako mu Qur'an yaga nti Mungu yamuwa amagye. Wa hushira li Sulaimani junudahu, Allah yawa Sulaimani ejje lye lyatambulanga nalyo n'alitubuulira lyali limuki minal jinni, mu majinni n'empewo n'ebiwuka n'ebirala. Ne Sulaiman alayhi salatu wassalam yalinga bakabaka abalala, yalinga abakulembeze abalala, nti ebyobukuumi bwe ebyokwerinda bye byalina strategy. Batadde ku kota gaadi abakuuma, batadde ku gate abakuuma n'abalala. Naye lumu Allah subhanahu wa ta'ala agezesa Sulaiman alayhi salatu wassalam, agamba nti watafaqqada at-tayra. Sulaiman aba atambula yetegereza amagye ge bwe yagenze aga positioninga agateeka mu bifo galina okuba,
anoonya agenda okulaba nga waliwo ekitonde ekimu tekiri mu position yakyo, naye ekitonde ekisi muntu kinyonyi. Wano ebigambo Sulaimaani byayogera bye njagala ofunemu ekyokuyiga. Yagamba nti la uadhib mali ala alhudhuda, ekinyonyi ekyalina erinnya eryo yagamba nti kino nga sikirabawo, oba yali aleseewo namuŋoona sigiraba, oba yali aleseewo kakubampanga tamulaba, oba yali aleseewo tamulabawo, naye yagamba nti la uadhibannahu, bw'anaakoma ono gwe nalese wano nga taliiwo ŋŋenda okumuwa ebibonerezo. Ekyokubiri yagamba nti awula azbahannahu, oba ŋŋenda kumusala afe aveewo. Byombi bibiri bibonerezo, naye bannatafsiri baatuvuunulira ne bagamba nti kino ekisooka yali ategeeza nti baayina enkola nga ekinyonyi bino obiraba bwe bibeera, gyo nabadde ndaba obuyinza bwa Allah ku geographic wild, baadde batulaga namuŋoona bwegenda neyenda ku muka munne waayo, bonna bayikuŋŋaanya ne bamukuulako ebyoya ebiri ku mubiri, n'asigala nga talina paka lwanaafa mu kuswalukuka. Biyina enkola nga ffe gye tuyina eno Allah gye yatuteerawo nti omuntu bwe bamusanga akoze ebyo bamubonereze embonereza. Kati ne Sulaimaani agamba nti nja kijjako ebyoya byakyo oba nja kisala. Naye teyeerabira kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamussaako ilhamu ye, namugamba nti awula yaatiyanni bisultaanin mubiin. Ekinyonyi kino nyinza okuba nga ndowooza mu mbeera gye ndowooza, naye Allah ayinza okuba nga yakiyisirizzaamu kigenda okuleeta amawulire ameeyolefu ag'olwatu amalungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala shaa, Mungu yayagala ekinyonyi ekyo ne kigenda ne kivaako umma namba ey'omukyala gwe baayitanga Bilkiisi okubeera nga asiramuka. Naye kyenjagaddemu mu kigambo ekyo saagaddemu kiso eyo, njagaddemu nti ekinyonyi kino newaakubadde kinyonyi, Allah yateekamu okubeera nga atuyigiriza nti omuntu yenna aweebwa chances, nga tonnaba kulowooza kubonereza, nga tonnaba kulowooza kumuvuma, nga tonnaba kulowooza kumuggyako mmere, nga tonnaba kulowooza ki, sooka olowooze ogambe nti akansooke mulowooleze kirungi. Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, wakati mu kubeera nga tojjukanya mu bulungi obuli mu Qur'an ne mu byafaayo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mulimu enkola efaananagano bwetyo. Oweekitiibwa sallallahu alayhi wasallam, gyo nabadde nnyina ka kiripu kendaba mu biweerezebwa ku midiya, ne ndaba omwana ono Kapere, bamuyita Kapere, awangaala ne Bobi Wine, bwe bagenda e Dubai ne mukama we, bwe batuukayo e Dubai bwe baakomawo wano yagamba nti nze ngenda kumala ennaku 3 oba 5 nga sinaaba mu ngalo, akawoowo ka mukama wange kabeere nga kansigala kampunya mu ngalo. Ne kinjigiriza oba ne kinzijukiza hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Abi Hurayra gyatunyumiza nenga nti Kapere ono akoze ng'omu ku basahaba ba Nabbi. Sahaba oyo yakola ekigambo ne kyewuunyisa abantu. Sahaba oyo bamuyita Abu Mahdhura. Abu Mahdhura yali musajja ng'awangaalira Madiina naye nga yasenguka kuva Makka n'agenda e Madiina n'atandika okulunda embuzi. Naye Nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bw'ajja e Madiina ne banne okwali basahaba abalungi, buli muntu yamuwa omulimu gw'alina okukola. Mu be yawa emirimu mwalimu Bilal ibn Rabah, eyali omusajja omuddugavu omwazinyi wa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omusajja ono Bilal buli bwe zaatuuka nga 7 yayaziinanga nti Allahu akbar, Allahu akbar, abantu bajje basaale. Saawa 10 ne zituuka, Allahu akbar, Allahu akbar. Kati Abi Mahdhura yali aliraanye kumpi ne Nabbi oba ne Bilal wayaziinira, naye yali mulunzi. Hina dhaaka lam yakun musliman ba'd, yali tanaana kusiramuka. Naye omusajja ono Bilal buli bwe yagamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, nga naye agamba nti Allahu akbar, Allahu akbar. Naye ayaziinira ki? Yayaziinira mbuzi ze zigende zinywa amazzi mu mbeera ey'okujeeja. Ekigambo ekyo ne kituuka ku Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Basahaba ne bakimugamba nti eriyo omusajja ali bwati ne bwati abeera mu gurupu y'abalunzi, naye Bilal buli bw'ayaziina nga naye ayaziina mbu ayaziinira mbuzi, kitegeeza nti Bilal ffe abagenda okusaala tulinga mbuzi.
nabbi sallallahu alayhi wasallam arsala ilayhi n'atuma ng'amaze okuwulira sahaba oyo oba omusajja oyo ng'ayaziina nanga nti basahaba mugende mundeetere omuntu oyo. Bwe batuuka we balundira embuzi basanga okwaziina kwawedde dda. Basahaba ne babuuza nti ayyukum kana yu'adhin yuqallid sawtun ka sawtu Bilal, ani mumwe abadde ayaziina nga Bilal? Bonna ne basirika yaakhe ne bagaana okwogera. Basahaba nabbi bwe yabatumanga ekintu bateekwanga okituukiriza, baga nti halumma bina ila rasulillah, mujje mwenna mugende tugende wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yajja kulondamu, mujja kwerondamu abadde agezaako okubeera nga ajeeja obusiraamu. Naye basahaba bano abalungi bwe basitula omusajja ono ne bamutuusa wa nabbi, abasajja ne babatuusa wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabbi ababuuza nti mumwani ayazinye nti temuli. Naga nti kale buli muntu agende nga ayogera ebigambo nga Bilaali byayogera. Eyasooka n'ayogera nti ono si yeye. Owokubiri n'ayogera n'ayaziina nti si yeye. Kuwookuna Abu Mahdura ayaziina nga Bilaali bwe yandibadde ayaziina. Laba reaction ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ofuna ekyokuyiga. Nabbi ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam yabuuza Mahdura n'ayogera ekigambo nti ma ajmalu lanna kalannaati sayyidina Daawuda alayhi salatu wassalam. Musajja gwe ng'oyina eddoboozi eddungi eriringa ery'amaloboozi Allah subhanahu wa ta'ala ge yawa Daawuda. Era mu Qur'ani mulimu ekigambo nti walakad ataina Daawuda minna fadla, Allah ga nti twawa Daawuda mu bulungi, muffe twamuwa ebirungi Daawuda alayhi salatu wassalam bingi tuli batufunye akadde tuli byogerako ayezo. Naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaba omusajja ono newakubadde ali eri mulunzi wa mbuzi ayina omugaso mu bulamu bwabwe. Kyava agamba sallallahu alayhi wasallam shajja burudatahu, yajjako ekitambaala kye yali yeebikka n'akiteeka ku Abu Mahdura. Bw'amala okiteeka ku Abu Mahdura ekitambaala ekyo akimutaddeko n'ayogera ebigambo bino naga nti ai Allah nkusaba nga basinnaba kussa kitambaala kino kukka wansi, nkusaba ofuula omusajja ono ategeere ekigambo kyo era akkirize nti gwe alina okusinzibwa, nga asabira Mahdura ekikwataganye n'obusiraamu. Eyandibadde amubonereza olw'okujeeja obusiraamu yamusabira nti Allah wange beera ng'okola ki, oluŋŋamya Mahdura ono adde eri obusiraamu. Era bwe yamala amukwata mu mutwe namuga nti Allah omuntu ono mufuula omukoowooze muba n'akoowolanga abantu okujja gy'oli. Akati Abu Mahdura bwe yawulira ebyo naga nti ya Rasulallah, gwe ayogedde ebyo nze nga mbadde njeeja busiraamu n'obeera ng'onsabira olusabira ashhadu an la ilaha illallah, nkakasizza nti tiri kisizibwa okujjako Allah wa annaka Rasulallah, era oli mubaka wa Allah. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava agamba Mahdura n'amukwata nti nkusabira era ngenda okubeera nga ngamba abasahaba bakujje gy'oli ogende litakuuna obeere muadhina Makka, ogende obeere ng'oyaziinira abantu b'e Makka basaala esswala. Mahdura ono nabbi we yakwata ku mutwe gwe bw'ati yaga nti sigenda kuddamu kusala nviiri zino liyakuuna liyahujja zibeere nga kyakwekwasa kyange yawmal qiyama Allah aleme kunteeka mu muliro. Enviiri n'azireka, riwaya ziga nti Mahdura mu basahaba yali asinga enviiri empanvu naye yazirekako ki tabarrukan lil barakati rasulillah, ng'ayagala nabbi sallallahu alayhi wasallam waakutte. Lwaki nabbi yandibadde akola atyo? Aleme kubeera nga atiisa musajja ono tamubonereza. Gwe lwaki omwana bw'abanga essimu gy'adde akutta agizanyisa n'egwa wansi olabanga obulamu bwo bwennyini bw'atutte. Abooluganda abalungi njagala nsembeyo hadisi emu ne aya emu. Hadisi eno era nayo yali ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama qawlan wa fi'lan, kigambo na kikolwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallama nga tannasenguka kuva Makka kugenda e Madina, yalina sahaba omuhina zaaka kana gaira ala millati islam, musajja yali tannakusiramuka, bamuyitanga Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha y'omu ku basajja abalina obuvunaanyizibwa ku kukuuma Kaaba. Kaaba eyo yaliko abasinza bonna basinzizanga okwo. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam okudda mu mwaka ogw'ekkumi ku Kaaba okwo kwaliko amasanamu agasuse mu 306 nga buli kika kirina we kisinziza. Naye waaliwo ekisumuso kya Kaaba nti abantu balina okuyingirako mu Kaaba munda batendererezemu Allah nga bali munda.
kati Uthman ibn Talha ye yali mas'ul ku Kaaba ava mu kika kye baali bayita ekyaba Banu Shaiba. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Uthman, namugamba nti Uthman mpa ku kisumuluzo nange nyingireko mu Kaaba nsinze Mungu. N'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti bi abi anta wa ummi, nkulayirira wallahi ebbeere lya kudda ku bbeere lya nnyabo ng'endayira gye balayira abatali bakkiriza, wallahi sijja kuwa kisumuluzo ne boona ayagala otya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti Talha mpa ekisumuluzo, n'amugamba nti wallahi sijja kuwa kisumuluzo. Kyava agamba Talha nti kijja kutuuka ekiseera, sataqduru bika zamanian, ekiseera kijja kutuuka nga nze nnyina obuyinza, nga nze nnyina amaanyi, ekisumuluzo ekyo ndikikujjako naawe tolidda kuyingira ku Kaaba. Sallallahu alayhi wasallam hajara min Makka ila al-Madina, nasenguka n'ava e Makka n'agenda e Madina. Famakasa fiha kam 10 sinin, n'amala emyaka 10 gye yamala. Riwaya endala zigamba 11 sana, myaka 11 gye yamala. Faraja ila Makka, n'akomawo e Makka amul fathi, omwaka gw'okuggulira obusiraamu nga Allah amaze obubuto obusiraamu bufunye amaanyi, nga buli awulira obusiraamu bw'amaanyi. Naye Nabbi bw'atuuka e Makka agamba, atumira Uthman ne famire ye nti abayi mumpe ekisumuluzo. Bakari yali musajja mukwata mpola, yasooka okugenda n'ekibinja, yamugamba nti ekisumuluzo ekyo tetujja kikuwa. Naye ekirungi nti Uthman yali asiramuse, naye olw'okuba nti ebika bye byali byakwasa Uthman ekisumuluzo, ng'aga nti ekika kino tulina kusooka kukkaanya ku kyakusinza ku Kaaba. Okutuusa Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuma bwe twandiise nga Umar ibn al-Khattabi, nga bw'aba yatambudde bamanya nti Umaru yatambula. Ayo mwandibadde mu kiseera kino Mungu atugamba nti bakubira ebifaananyi ebisobola okubasemberera nga bafuuti soja mu kibuga, oba bafuuti soja oba abalala groups zemumanyi ganga, nti bwe ziba nga ziyise mu kibuga baba b'amaanyi. Usmani bwe yamanya nti Umaru yajja, n'agamba nti ekisumuluzo kyammwe tugende nkitwalire Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthmani bw'atuuka wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mu incidence eyasooka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba Uthmani ekisumuluzo, waaliwo Ali muganda wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti ya Rasulullah, omusajja ono yatubyanza, ekisumuluzo kyaffe akireeterewo mu kaseera kano. Sallallahu alaihi wasallam yagamba Ali ebigambo byali bibiri, riwaya ze bitugamba. Ekigambo ekisooka yagamba nti omusajja ono akuumye amaana, akuumye obwesigwa obw'abantu abaamukwasa ekifo ekyokusinzizaamu, n'akuuma n'ekifo kyennyini ne kisigalawo. N'agamba nti owaaye Uthman n'abantu bo alibajjako ekisumulizo kino, la ya'khudhukum minhu illa munafika, aliba munnanfuusa asinze okubeera omunnanfuusa asinga okuba omubi. Naye sallallahu alaihi wasallama ekigambo kino kye yakola kyali kirungi. Yakola atya? Yagamba Uthmani nti ekisumuluzo ekyo kisigaze ila yaumi yubathun, n'abantu bakisigaze n'okutuusa erwaleero. Ekibiina oba gurupu oba ekika ky'aba Banu Shaiba be bakuuma Kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu Nabbi sallama oyo naye n'amuwa chance ennungi. Kakati aya gye njagala okusembyayo, muddu wa Allah buli bw'ogenda okubonereza omuddu olw'ekintu kyonna kyakoze nga tomuwadde chance, jjukira aya eno. Allah yagamba nti walau yuakhidhu nnasa, endala egamba nti singa Allah yali abedde nga abeera abonereza buli muntu yenna kyakola, nga buli bwakikola mubonerezaawo, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ma taraka min dhahriha min dabba, ku nsi kuno tekwandisigaddeko kintu kyonna kitambula. Kitegeeza nti ffenna tulina ensobi, so buli munno buli bwakola ensobi muwe chance ey'okubiri. Bwe kiba nga obadde wakubonereza, Allah yatuweera formula ennungi, yagamba nti fa in aqabtum, bwe mubanga mubonereza, fa akibu bimithli ma ukibtum bihi, mugezeeko okusembereza ku kyenkanankana n'ekyo kye babakoze. Naye omwana agenda n'asuula emitwalo 2 oba omutwalo, n'ojjayo jambiya n'omutema. Ne Allah subhanahu wa ta'ala okumanya mulungi, aya eyo bwe yali ekomekereza yagamba nti wala in sabartum, ne bwe munaagumiikirizanga, lahuwa khairun lissabirin,
ekisinga okubeera ekirungi kyekyoyo anaaba agumiikiriza. Tusaba Allah nannyini buyinza atuteeka ebigambo ebyo mu matu gaffe ne mu mitima gyaffe, atuwa akaseera akajjukira nti omuntu bw'aba akusobezza oba alidde kasenteko oba atutte muntu wo oba obadde n'abantu bawaka ne babaako ensobi ze bakoze, okubeera ng'omuwa chance ey'okubiri sunna mu sunna za Allah, nkola mu nkola za Allah, sunna min sunnati al-anbiya, nkola mu nkola z'abaatukulembera bannabbi, sunna min sunnati awliya salihin, nkola mu nkola z'abaatukulembera abalongoofu. Saba Allah atunule mu nsonga zaffe, atuteeke mu baddu abalungi, atugabirire olugabiriro olusinga obulungi, atuggirewo ebitabankanya emitima gyaffe, atuwangaaza empangaala ng'erimu okusaasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.